Jagala Joina wabadde badde chika ku break wano ngoyogera nnyo ku nkuza y'abaana and tukoza shene banga dene nnyo kubiriza abazadde ku child upbringing. Actually nsabo yogere ku muzindalo abaana mpulidde baawumudde ekirabo kyoyinza okuwa omwana wo bw'oba olina omulimu nga weekozesa sibanga naye bw'oba olina katone nnyira oba olina kaduuka ako oba kiyosiki oba supermarket beera naye waliwo omwana gwensanze wano aŋŋambye nti azze kutwebaza nti byetwogera bimuzaamu nnyo amaanyi kyasoma Gombe mubuuzamu oli mu kibiina ki nti ndi mu senior 4 vac yakitandise nti agenda kukola ne daddy we mu holiday. Kikulu nnyo abaana okumanya bye tukola n'abaana abo okubeera actively involved. There is a crisis in this country nti for generation yaffe we are raised by a communities tezikyaliwo ebitundu bye byatukuza abantu ku kyalo kubanga edda wasanga ng'omukadde asindika eggaali n'omusindikirako eggaali olusozi n'olumusussa natakutwala nako. Era nzijukira waliwo Haji yatukubye emigga wakaawo twamusanga ng'alina eggaali ntwagisindika twali situmanyi nti atajja waka tuba twakatuuka waka nga naye yuuno abantu niyo bano baana bo abampiseeko ne batanyambako ku ggaali gye baatukuba ku olwo lwaki temuyambye mukadde tekikyaliwo bwe obuzibu obuliwo n'ekya kyenzudde mu families waliwo silent competition etaaliwo ffe twakulira mu maka kubanga ffe mami waffe yabeeranga Vira Maria nga tulina ba aunties baffe Aunt Sylvia mama Jessica mama waffe Teddy mukama mumuze mirembe yafa naye nga tuva e Masaka ne tujja okuwummulira owe Nansana ne tuva tugende Aunt Sylvia Entebbe wa mama Jessica Entebbe naye nga abaana baabwe nabo bajje e Masaka yuketi tekikyaliwo nga bakojja nze nakula nze mami yaŋŋamba nti mu buto nali seebikka nga nsamba nnyo bulangiti nesuuka kati nensula ne kojja wange nga yalina okumbikka tekikyaliwo gwe kkungu bw'oba n'abaana bo ng'oba basoma brother wo tabaagaliza kirungi ba aunties baabwe it's even worse baba mu kuvuganya competition eriwo nze sigirabanga omanyi ne social media nayo ereesa obuzibu. Omwana ali the age of 22 23 24 ali ku Instagram ali ku TikTok ali ku Snapchat ne antwe ali 45 or 50 ne ali ku platforms ezo buli omu ayagala okula ono omwana bwa snappinga ngoba she's having an amazing day nga ne antwe naye alina kyakola kyaliko omwana baba alina iPhone let's say 14 or 15 nga te anti alina iPhone 10 olwo lutalo kati kikyaliwo ekyo omwana alina let's say 1 million followers on Snapchat or TikTok or Instagram anti alina ebintu 2 competition eriwo yevuddeko mutawaana guno ate kyewunyisa abamu babisanya n'abantu bonga tebamanyi babisanya nabo nga tebakimanyi oli wano ne waliwo avuganya nawe naye nga gutomanyi tokimanyi nako akola kino kisoboka okusula wansi edda tamasimu wano abantu bakubuulire mu December holiday it was a holiday abaana interchanging intervisits abaana bakungu ne bajjeewo agashumba abange ne bajjeewo ne bagende wa jjajjaabwe tekikyaliwo ate ekinnuma bwe mutuula let's say there is a family event or something buli omu ali ku smartphone ye muba mu family maybe engagement or event ne buli omu aba ku simu ye teri afaayo kumanya nti ono ye gundi mwana wa gundi abeera wano akola kino. Yes, Andrew Mwendo oyo mukwano gwange yampitako ewaabwe mukyalira ekanyanda kye etoolo olwatuuka simu zonna n'azitujjako twali bangi Frank we are here to have fun we are here to interact. Yes, and I really liked it. Fenna naziteeka mu kiveera wali ne tunyumya twebaka 8 gwa kiro musaaga mwogera kino mwogera kiri kimu kyonna kubanga Mwenda he's extremely informed. Extremely informed. Kati n'atulambuza eyo alina gy'ayala okuteeka amaka ge mwana awummulira an amazing beautiful place eyo etoro waggulu nnyo
etole wali Crater Lakes zilinga nga wa 15 kati ayina ekifo kinene kitunulidde ennyanja ki emu kubanga tunulira ovuze okuva e Kampala paka Fort Portal naye essaawa 20 z'omazeeyo out of the 20 hours 16 oli kuki oli ku simu kati ekize ne mu families ekirala abantu abali batugatta baweddewo bafudde bajjajjaffe kati nze siina jjajja wange aliwo mulamu taata wange yafa mami yakyaliwo ba aunties bange ababiri abo basatu bana bakyaliwo okitegeera ndowooza kati omutaana eguva but abaana bebanga ba communities ezabakuzanga abatunutunu abali mu lwaki tuzinga mikono nga abaana people going astray and we are watching individuals zimu buli omu yerabanga ye nakuwa example wano fe tubeera Gaba Road tubeera Bunga ndayira nga ntya Mungu sina mwana wa neighbor gwe mmanyi nti bamusanga ku street mutegeera nti yuno omu yabandagako ennaku ezo nagendako ewuwe niye aganyabo sinza basanga ne mbategeera buli omu ayina ekikomera kikoma mu bbanga kiriko barbed wire kiriko kamera kiriko amasanyalaze kiriko SFC kiriko military police kiriko counter terrorism kirimu embwa kirimu n'amayembe agasula gawuluguma ebikomera by'abantu bana abanene tubiyingira muntu afudde mwabali kuno mumbulire bameka bamanyi aba neighbor ne mu kyalo gye twakulira ng'omanyi neighbor wo mailo 20 ng'ekigere kye kikola ki yes kati nge waffe Villa Maria awo twasomera St Francis Villa Maria Primary School nga church yaffe ye Villa Maria it was the hub nga buli lwa Sunday ebigo byonna ebyalo byonna abantu balina okujja ne basomerawo kitegeeza ne mwemanya ne mwetegeera ne kati waffe nze toyina gwomanyi sina gwe mbanyi waliwo olunaku lwesijja kwerabira it really touched me sawa zalinganga 9 ntunula ku kamera ndabashira apanza amataffaali ali mu kwogera n'akaana ku side eri bukikomera kirala shira yasomera Taiba nga kaakaana kasomera St Andrews tuli it disturbed me okuba nti akaana kali aka neighbor okunyumya ne muwalawo buli omu alina okupanga amataffaali asobole okuwanvuwa oh my god wetutuusaawo dine gwanga lyafa ate teryafa mbu gavumenti bikibi every sector kakati shiro kupanga amataffaali nakali akaana kapanga amataffaali gavumenti ebiyingiriramuwa we no longer live like a community oli muyefaako kululwe era akaana ako Queen bwe yajja ku parliament ke kamuwa ekimuli ate Shira she was the youngest young girl accredited to cover Chogam ontegede nenga ateri Villa Maria ntambula ebigere paka ne wekoona ekigere no yuzaako kino ekintu ne no songa busonzi it's no more tebikyaliwo n'abakyala betuwasizza bakyala bameka bajja okufumba maka nga bazze ku building a family bazze kugatta abamu bajja gisaanyaawo n'abakyala bajja ne bongera ate kwawula nabo ate olumu kiva kufa abasajja kino kigamba nnyo abasajja no matter the disagreements zoyinamu ne mugandawo togezanga n'oliviiringa disagreements ezo ne mukyalawo really kubanga the moment you reconcile ne mugandawo ye mukyalawo asigaza kiri kye wamugamba kiringanga ngamba nnyo abantu oli bwakubanjanga sentence yonna nemanya nti akubanjizza bw'omusasula alina okumakinga sure nti buli muntu ategedde nti wakoze eki wamusasudde otherwise bwasirika ate ng'omusasudde perception abantu gye bakubeerako nayo yeeri tasasula kati ekya ne bamaama nabo bacontributinze ku kino bamaama batono abastanding up n'agamba muli baana bange gwe mukyamu maama bw'abeera n'abaana 8 buli mwana bwamuwaabira buli omu agagwe mutuufu ate tobanenya emyaka bakaddiye buli mwana mga buli mutuufu kati ekya edda wafunanga obuzibu abantu bafunanga obuzibu n'agende wa father oba wa reverend oba wa sheikh abawulirize gwe nze nyina abapasita bemanyi babiri abakazi be bayina oba be bayina omu yafuna misunderstanding ne boyfriend we bagende wa pastor ba counseling pastor n'alaba ekyengera kya Allah n'akibba ku ono
pastor yes ekirala ani gwo n'obulire ekizibu kyo bona obulire omuntu ekizibu kyo kunga kiteeka ku status yo ye tibane ne bemusuubira nti bali bulungi gwobiddeko ekyama kyo munna mpita mu mbeera bweti ng'ateeka ku status abantu bali mu kufa silently abantu balina ebizibu talina gwasharinga naye talina gwawulira nnaku gyayitamu kukitegedde kugambye ffe twakuzibwa nkugambye anti baffe mami nga bwayambala olugoye leero ku Monday ku Tuesday sister we yalwambala ate mutima mulungi nekirala dadi waffe alina abakyala bangi naye nkulayirire nga toyinza tegeera nti ono omwana wa maama gundi ffenna twakuzibwa lumu nzira ekigambo step nakinsanga Kampala simanya step sister simanya step brother naye nga bonna maama tekyaliyo society eyongedde kufa eno tebakulimba mu society eri better eyongera kufa bufi ffe waffe tewaliyo nti ono step biki ebya ffenna twakuzibwa baana kyekimu okyabirabawo nze kati ekiringange waffe sina kigambo kye bayita cousin tekiriyo buli omu muganda wo yes nti ono cousin wange tebiriyo ffenna tuli baluganda you get it ne kati olya meet my cousin meet my step brother my step sister stupid gasia step chi brother simanya nti cousin biriwa ffenna tuli baluganda kati mu kyemuyita civilization nti etegeeza ebyo omanye ensi efudde nnyo nti kiva okuwasa abakazi abasatu n'ekituufu okubeera omusiyazi kiva okuwasa abakazi ababiri oba abasatu n'ekituufu okubeera omusiyazi owulidde abazungu Germany waliwo kye bayita parade nga abantu bali bukunya ne batambula mu kibuga eyo civilization owekkalamojja bw'atambula nga yebiseeko akantu wano backwardness you get it ebulayo waliyo beach nga mubeerayo muli bwerere nga muli bukunya naliko mu America eyo ne bantwala ku pate ngwenda kubeera bukunya no beera bukunya ulira ntuuka ku pate nga batulaga lumu mweyambulira nembaga lwaki weyambula nti it's a naked party mga mwemutya nze Kashumba nga wakigwako era nakyusa bukyusa nenzire kwa toyina kabeera mu naked party sisobola kakati ndageki bwebanga ke kalombolombo kugambye pate yo njijukira bulungi yali mu state bagita Connecticut state eri between Massachusetts I think ne New York era mukwano gwange era mu makayo tafanga wali mulamu yali atutteyo ne mugamba ramu nze ninye uba nkoze eki nzizeeyo ngoyina kubeera bukunya nenge ekiri mu ndendo ngevugira munda abantu bali bukunya yagamba ya wotu neyo kolabe n'olingizaayo naduka ekikumi kyesirabanga walaba ki ompulya naduka ekikumi kyesirabanga nga waki nze Kashumba walaba amazina sajja nga bete ntegula n'abakyala nakuba yeriiso limu ne mugansangaayo apartment bino mbitadde sisobola ejo bayita civilization omukalo moje webika akantu ke backwardness bakyali mabega abajamani babeera mu olunaku mulwa kubeera bukunya eyo civilization ensekula you get it ensi yetaaga kusabira ffe twakulanga ebintu ebisinga biri super abnormal kati kiringa we twakulya ng'omuntu bwafa ku kyalo ng'olunaku temujja kukola era nze twalwagalanga nnyo lwasi tujja kukola dadi waffe yatukozesanga nnyo nga dadi waffe alina okuwezayo enkota y'ettooke mulumbe n'agenda n'awaayo n'amabugo kati it's the opposite omuntu afa aganya bwe teri aleeta amabugo teri aleeta nku kubanga edda mu kyalo ng'omuntu wa toyinayo ettooke wakiri otwalayo enku ziyambe mu kufumba nange nabirabanga eyo munno mukabi nga baleeta emmere lumonde ne baleeta amatooke ne baleeta enku ne baleeta akasente abalina naye nga kyali kikakatako okubaako ne koowaayo ebitakyaliwo kati abantu bajja ku ssaawa eyo essala we twakulyambulirayo mu kuziika nti waliyo nga batunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja mu kidaala kati webiri faaza abakyasomesa emmisa ekyagenda mu maaso nga batumbaavu bali mu kwetawula mu compound kulumbe power bank kumufu nga batunda amaanyi g'ekisajja era lubalula nyina brother nge bamuyita Jimmy taata waffe yalwala ebbanga era abasawo
dokita n'atuwoninga n'atugamba tukoze ekisoboka ne mutegeke yafa lwa Sande era Jime Mulumbe dadi bafya mala Jime Kisamanda n'agamba abantu byonna mujja bikola tewali kutundira ddagala Mulumbe luno mumisa era baali bazze ne tubawo ekifo ne tubagazetingira ekifo ne boche embizi abali embizi ne bagikola. You cannot tell me tata wanga afudde tansibudde na kunsibula. Bishop Service Jumbo yali omutambizo omukulu. Bishop akyali mu misa gwenga wetawula n'omulondo. Ekyo kikiriyo. Mujje. Baba gazetingira ekifo. Bagende bakolere ebyobusiru byabo. N'embizi mugirire eyo buli embizi bagiri ati kyesira abantu. Naye abantu balina tebasobola kwefuga ne bati. Abantu all over the world they have to be managed. Bino buno butamivu bwetamize ekire ebyo ne bukola kya si waffe. Era tebabikolera. You know setting a foundation. Set the standard. Yes, from day one. Sala bayoba no butamivu bwefula mu butamidde mbuyanywedde mungi. Kwa waliwo ekiro gwe manyi n'emboko zaakaaba. Otamirira wano. You get it? Banno bali kungubaga. Byonna ebintu foundation kwe twakulira it's no more. Yagwao. Ejukiranga I think obabuli naku 15 nga tulina ogogolwa enzizi. Ogogolwa enzizi nga twagogolanga. Ne wankulayirire embwa etomerera emmotoka etomera embwa nakulabye. Embwa nevundira awo. Byemunga agita n'amagumba ne gakunkumuka nga buli mwa ita compete. Ejo mita civilization. Kakapa bakatomera awo oba embwa. Kakapa no katono. Embwa yakula eyenkana empologoma. Fusa egitomera oba sinutra. Nevundira ku kkubo mu maaso ga katale. Batunda kyayo mukalu basika amagi buli kimu abantu balya. Byaliwo wano. Embwa n'ekyuma neewunya. Nga bano muwogo basiika amandazi chapati obuugi obutunda akamulirawo kyova nakugamba nze sinywa butunda mbunywa wakayokka wewala bino ne kafeje sisobola gashumba ekivundo kivudde mu mbwa ne kyetabula ne chai tekisoboka kiringa ng'ekirala togulanga engege mu Lwera n'ogiteeka ku bonnet togulanga ekyennyanja mu Lwera oba engege n'ogiteeka ku bonnet y'emmotoka maaso mbiraba nnyo ndabisibako engege eronda kapa neronda embwa zonna okuva mu Lwera paka Kampala. Embwa gye batomera ku kubo, kapa gye batomera, ekinyonyi kyafira ku kubo, enfuufu. Bw'ogulanga engege bagisalemu mu makati bagiteeke mu kaveera ogiteeke mu boot. You get it? Buli lwoli engege ng'ogireetedde ku bonnet oba olidde buli mbwa buli kapa buli kinyonyi kyafira ku kubo. Kubanga ejje pikinga n'olwala obulwadde ne mugamba gavumenti tetufaako waliwo ebintu byenyina okwekolera kungusinza kunywa mazzi ge simanyi sisobola kubeera mukolo n'endya saladi ezo simanyi yazikoze simumanyi ku mukolo kyendyako emmere eyo kya yes simanyi yakoze saladi simanyi yakamudde butunda twali mitiyano eyo mu kwanjula olumu omuvubuka abagaba butunda ng'olusu olumuwunyako olutikka muloole netavaawo olusu yagabe ebyokulya yagabe naye abantu bali mu kunywa ng'akyuma okitegeera ndowooza I can't tolya sibirya emmere efumbiddwa ng'eyo kyeyonjirya kubanga ebeera eyidde gy'olya mu woteeri oba omanyi yabifumbye simala by the way nakyo tokimanyi gwe nze simala galya buli wantu ekisooka ndya nnyo emmere eri organic njala nnyo ebintu ebiri envanga za boil kuba nabeere konge emyaka ng'ebiri twalya buli kintu ekisiike ne tukimalayo simala galya nze tebampita nti nkulya no buli kimu nkulya dadi waffe yatugamba ekira mulina kulya kuttanjala si kukkuta n'obwegera negwe kungu omusajja a celebrated TV host nojja ku mbaga ne bakutikka eswani mountain erigoni mmere olya nene kyamwe abakazi abampulya boba ne musajjawo nga bamugenda ku mikolo atikka emmere eyenkana olusozi lwa mountain erigoni watomera abantu abali civilized tebalyanga mbizzi abantu abali civilized tebalyanga mbizzi omukyala aliye olina omwami wo nga atikka olusozi n'atikka ne byatamanyi n'asaba ne toothpicks nazo ngalo zabazirya
nze mbeera ku mikolo ne ngamba kino kiki mulaba omusajja alina okutiya y'olubuto nga toyawula lubuto na kabina luka kino kiki nogamba nali continento ali kuki omusajja ate lwabalongo ba triplets kitegera lwa bia lwaki lwa mbizi lwa mulundu nenga atisse oyina kulyako kati ni kutanjala kyovulaba kungu wali obaddeko ku mikolo gino gyabamba ngembase ekuyise for dinner bakwa buno buyimba buno hwi ogera nonyiwako ka wine katini quarter glass eje emikolo gy'abalodi tigibeerako bino byenge bino bibeero ebyo biki ebyo no way oyo gwe kugambye n'atikko olusozi ate n'asiba ne bbiya n'amutwala alino ne mukyala we ajja naye mukyala we omanyi bakola bino ebiviiri ebyakayaka ebyo baba nnyo n'obubina obunene n'eggomesa ezo agira muli yenna nga ne beetikka mbuye mukazi alabikako omunene omanyi mbu ffe abalina abakyala abatono mbu situtegeera mbu omukazi alina okuba nga munene bwe bagamba nti mwe abalina obutonotono tebamulaba nga mukyala era waliwo communities mu Uganda nga bwoba ogenda kuwasayo ng'omukazi we mutono addayo ewaabwe n'amalayo omwezi mulamba bamunywesa amata n'ebivuguta agejje nga omukazi kitegeeza bunene naye kankuwuli abakazi njala mutunuulire Cristiano Ronaldo mukazi we munene kakyala katono kapeti Trump mukyala we munene mukyala wa gundi former Diana yali munene mukyala wa Beckham munene mbakumenyere mbamaleyo so obukazi lindako Prince William mukyala we munene nedda ekintu ekinene ekindi okubeera mu nyumba TV 65 inch ata mukyala bana banene nagamba nze malayika lwoligejja nja kufayiringa divorce saagala ogejja kimalayika oyagala bupeti nawe wana ku size eyo kuwoli kwenkwagala waliwo community olina okunywa amata n'ekibuto nga biki ogejje namugamba lwoligejja maama sijja kudda wano ogejje ki in fact nange waliwo we nagendako n'owange mu community emu kwezo zoyogerako naga omukazi mubonyaabonya omubonyaabonya mbona okuba mutono naga nti omukazi ayina enjara nyina gye nabaddeeyo ku mikolo mukazi lwaki tomuliisa atambula bw'ati nga yenna bulwadde okimanyi nti Katonda yatonda emibiri gyaffe gino nga buli mubiri guyina muscles n'amagumba nga galina kilo ze galina okuwanirira kati nze baŋŋamba amagumba gange tegalina kusukka kilo 75 kasito oyingira mu 85 amavivi gagenda kuluma ne President Museveni oyo yabeerako ne kilo eziwera 10 ne bamwadvise mujjukira we yakogga ennyo abo ne bagamba Museveni awedde agenze yali asala mubiri abakozi bakuga nti Museveni asobola okumalako olunaku lwamba nga talidde kintu anya bunywe kitegera ndowooza byebyo biri mu ggwanga muno tegeeza gwe abanene naawe tebakukolera nnyo and men tend to fall in love with the women who resemble their mothers nkiddemu men tend to fall in love with the women who resemble their mothers size ntonotono okitegera ndowooza kakati gwe sigenda kubaaga munte nti neki kibali mu byamaky abatonotono buli muntu alina eddembe lye kungu Samola yagala omunene dembe lyo nze nyina muto wange yayagala amagulu 10 sino track dembe lye sebo ine dembe nange nyine dembe lyange kuvuga amagulu 10 nange nyine dembe lyange wamanyira kuvuga buno bu primo sina nama kakati kankubuze ba fainting ekiro mbanjala omuntu ba fainting ekiro ngasiro omukwata bwenti ne muteeka ku mugongo ne mutwala mu ensambya mu ddwaliro ne ba fainting anetaga forklifter Compliados. Tuno nyuma mikashimo sabye deposit ya honorable Mpuga lino. Agency kyagwanira kalulu kange. So sinze naganji nyino mu akalulu ampaka. Ya ino agency kyagwanira kalulu kange. So sinze naganji nyino mu akalulu ampaka. Okuwa kalulu kange. Oino okunda gando kagwanide. Akalulu akani skale tamulere sitka ka uchichiz. That's very powerful. Jiddemu. Kati nze bulijjo ya argument yange. So sinze naganji nyino mu akalulu ampaka.
akalulu kange so sinze ndaga nti nyina omwaka olulwampaka okuwa akalulu kange olina okundaga nti okagwanidde akalulu akange sikaleeta buleeresi kabutiitizi kaba kansonga mpa akalulu kansonga yalina okulaga yes ya you know akalulu kange tekaleeta buleeresi bwe kati argument yange from day one. Don't coerce me. Chikakatako. Okumpa akalulu kuki. Oba n'omukulembeze w'eggwanga tankohasingangako. Omuduumizi w'amagye n'omuhozi Kayini Lugaba tankohasingangako tamboggolerangako. Gwani aŋŋamba kyolina okampa naye empuuga alina okisasulira kubanga be baateekawo pulezidenti eyo. Buno bwana bwa Nuupu ejjogoli bw'olina bulimanyi. Bwo bugamba nti buli muntu atakkiriziganya ne President Museveni teeka ino bawagira si bwe kiri. Kunguka nkuwa example bane nti mukitwala, this is just an example. Kungu oyinza okukwana muka musajja owulira n'anoba mu bufumbo tekitegeeza nti ajja kujja wuwo lwakuba dde omukwana ayinza okuba nga obadde omukwana but you don't qualify n'agenda n'omulala. Yes, bintu bingi bye tulabye beetaaga okukyusa mu ggwanga ne substitute si Kyagulanyi si Nuupu. Kyova olaba EC Electoral Commission, if there is a sleepy organization ye EC akakiiko ebyokulonda akakiiko k'okulonda ako nako keetaaga kubako bbomu bwe tu. Wawuliddeyo civic awareness yonna, wawuliddeyo ebiranga abantu anti bayinza okufuna obi ekino ekyokukubako maybe yogera ekirala kale EC mwetaaga kuggalawo. That makes sense. Wawuliddeyo okusomesa abantu ku kulonda tekiri anywhere ne baba wa 6 billion za kusomesa abantu. Wabawuliddeko nti olunaku lw'okulonda olunaku bwe tuti wakiwuliddeko kati balinze nga wabula wiiki egi bateeka obulango ku radio bwa 1 billion 5 bazirye. Ninange nebuuza, where is that voter education? It's nowhere. You don't see it anywhere. Yindage ku radio ku TV tekiriyo. Bwe banafuna bajja funa ba fake master bakole mu promo 1 billion 5 bazibbe. Abantu bali ku radio bawuliriza, abantu bali ku TV balaba. Nothing from the commission. No voter education. I can assure you. Bwe tugenda bwe kuti kwe kulonda okugenda okusingayo abantu butajja kulonda. N'obulo buli invalid. N'abaana londa batonotono bagenda kujja balonde byabwe. Kati ojuga bwe kugamba nti 80% ku bakati bakolifyinga kubeera ezibanga. Mu kulonda bakaba iyala. I think obulu 16 babusobya. Buli invalid. Omubaka. Asubira okuba nti amanyi n'atamanya nabo batiikinga nga ne mami wange amanyi nti balonda bwe bati. Yes, nabo beetaaga kusomesebwa. Yes, byabakama mukwano gwange Simon yo mukwano gwange byabakama muliwa akulembera akakiiko akebafu kebafu bebase barambadde muliwa lwaki temusomesa bantu sente bazibawa bagenda kubanzira 6 billion 6 billion bazi waka company kabazungu akaina okusomesa abantu basomesawa gwo obirabawa sirina wembiraba zebi omuntu gwenda babakoze ze billboard za Yoweri Museveni wonna everywhere. Jukira batugambe waliwo abalonza abapya abegase tebalondangako tebamanyi kyakola. The commission is quiet. We have omwezi gumu n'ekitundu ogenda mu kulonda tekukyawera kakati. What is this that we are going in? Nali wano ne nebuza last week tuli mu kiki kino. You're telling us as a commission that we have new voters. Tulina abalonzi abapya. Tobasomeseza, tobateesetese, tebamanyi kyakola. Kakati ng'abantu tebavaayo kulonda ngoba nga voter turnout eri wansi. Ekyokubiri obanga bakiyita batya omuntu okulonda nga tebaze kulonda ekyokubiri nga batiikinze bubi. Okitegeera ng'ovanga otusomera numbers 1,000 votes invalid. Voter turnout has been low. Mwafaayo bazimeketa Kuzira msafitano biri chikumusat naziro sat mwenda sat chikumunya linnya lyo najyo sinzidde. Hi Adam, I am Norman from Mengo. Museveni ju say hi to our chairman. Bwati bwagambye Norman. Abantu sebagamba ntize ngambye ju. Nawe ine dembe lyo. Anti ze sinati. Toli mukusoma message. Ndi mukusoma message. Singe bade ya Nuupu waliganze ju emirundi 10. Neda tonsiba akove. Mr. Kung Jambo, can we have a mandatory presidential debate? Dixon bwagamba ngokubaganya ebirowoozo kwateeka
as long as wasunsulwa akakiiko k'ebyokulonda. Mbadde nsaba ono. Dr. Bedi Bwanika. Badde wano nalabawo omuntu omu wano memba wa palamenti omu ono Masaya Simpuga gwe yali avuma ye yamuwa essuuti eyasooka okukola kampeyini ebutambala. Abedi Bwanika ju. Kiki kikutabuza. Saagala abantu balina jogo. Tayagala jogo. Abadde agamba Muwanga Kivumbi. Ate yamwogedde linnya. Nate baba Abedi Bwanika singa mbaddeyo kimanya nali mulonze. Lwaki? Kubanga from day one yagaana. Abadde consistent. Mujjukira ku nsonga z'abasegirinya nga basibe. Bwe yaleeta ekyozo banenge mumanyi. Tuteese. Giri political. Era jagwa gitya. Era jagwa bwe gityo. Ekirala nakugambira wano ku shewedde nti Brian White agenda kubeera atya. Wagamba ajja kulaaja na mpaka. Bajja kola bamutwale mu kooti. Kati aliwa. Era. Boba n'abasirikale kasaba gamba nti oli mulwadde. Kaba kutwala mu ddwaliro. Kasitaba so bakakasa nti embeera gy'alimu. Luzira medical facility can manage you. Wakyogera era n'amaliriza nga aleeteddwa mu mbeera gye yalimu. Tusabira Brian White Allah akutaasa ebizibu by'olimu oveeyo naye omusango ogwinvolving obulamu bw'omuntu. Okay, good. Nkiddamu tolonda kala londa muntu. Tolonda kala londa mundabu wano. Nkiddamu omubaka yenna asusiza emyaka 10 temuzza ngalabi. Ekirala. Okay. Ekirala. Temulonda bantu batali nzaalirwa na za mu bitundu. Kasome ku message z'abantu mu Gashumba. Mwabadde ketteso. Mwami Gashumba. Simanyi badde obunyisanjiriya mwabavandimwe mugenda kuwagira mu M7 abakyabadde kirala. Kakati ennyanja zonna ze mulaba. Ennyanja nga Lake Victoria ebeera n'emigga egisoba mu 1000 egiyiwako. Tewali nnyanja esobola kusurvivinga nga teyina swamps. Ekyo obadde okimanyi. Amazzi gava mu swamps. Yes. Kakati nakugamba nti nze obukyayi bwe nalina ku President Museveni bwali bwa ekisooka eky'abantu baffe abali bamibwa national IDs ne passports. Ekyo yakisolovinga. Tewaliwo muntu agenda n'ebisanyizo bye yateekawo ne bamuma national ID ne passport. Ebisanyizo biri very simple. Genda mu kitundu gy'ozaalibwa si gy'okolera. Gy'ozaalibwa bakakase nti Adamu Kungu mutabani w'omwami gundi ne gundi. Twali ebbaluwa ekwero C3 Giso n'RDC kasaba confirming bakwa national ID ne passport. Okuva President Museveni bwe yajjayo enjala mu June. Tewali muntu waffe gwe bamye national ID o passport. Ekyokubiri sinaba kuliyo kesi n'emu nti bawambye omuntu national ID y'omuntu ku board Katuna. President Museveni tumwebaze tutya kumuwagira. Lwaki kugambye emigga emingi? NRM as a party eyina clusters nyingi. Kati yaffe council of abavandimwe twasalawo era I remember I think it was August ne tukola press conference ku Serena ne tulangirira nti Yoweri Museveni is our official candidate. Ku Saturday nabadde Teso region nga ngenze kusinkana ba leaders ba council of abavandimwe okubabuulira decisions ezakolebwa e Kampala and why we must support him. Kungu mu Uganda there is only one ethnic group. It is scattered across the country. That's us. Era waliwo kanchireke mujja kiraba bulabi ekijja. Kiringa ngo Oluganda lwe lulimi lwokka mu Uganda lwoyogerya mu kitundu kyonna n'ofuna obuyambi. Oba Kalamojja, oba Kisolo, oba Arua, oba Kweni. N'ofuna obuyambi. Tewali kitundu mu Uganda mwoyogerya Luganda n'otafuna buyambi. Era kyekimu. Tewali kitundu mu Uganda mutali bavandimwe. Tekiriyo. Kyovola abavandimwe betolo boogera Lutolo. Netolo wali abavandimwe. Katonda wange. Gwoli ku Tolo genda Arua. Genda Kalamojja. Mu meeting twabaddemu eteso. Twaddemu ne ba leaders baffe mukaaga bavudde Kalamojja. Bo basanga Tolo boogera Lutolo. Bo basanga Mwankole boogera Lunyankole. Bo basanga Teso boogera Luteso.
Owulira netteso gyobadde wabalabye ngenda bakuzanyira munda owawulire bojja mu Buganda be bagashumba abogero Luganda bajime Jimex abogero Luganda nogaba wewunya you get it bogero Luganda okusinga abaganda bogende Kabale je bali nekitufula ne Busoga nalabayo omusajja bamitani Bahati yes genda mu Busoga bogero Busoga ne wewunya so we are everywhere nekisinga obukulu situli banjawulo fenna tukalinga passport eriko the Republic of Uganda you get it ekyo kisinga obuki so nabaddeyo over the weekend ku Saturday ne interfacing nabo ne mbabulira why we must support him nkusesaaki omanyi Teso region nene kira bono ogamba nti Buganda region mulimu districts ezenjawulo bantu bavudde all over era omukolo gwadde mulungi nnyo era eggulo twabadde n'abaana ba university netongoza officially slogan yaffe tuzamutoora Yoheri ngabo ulia NRM weina nti protecting the gains eyaffe tujiita tuzamutoora Yoheri so bogera Luteso bewade nabo Jesus bogera Luteso kamba kutereko wano yomuwulire ojja kwewuunya nenga muvandi mawedde emirimu 10 ku 10 era nabo bagamba tuzamutoora Yoheri yes bogera mu Luteso ekigambo ky'omweso tujja kulonda mu 7 mu Luteso ate bakyogera mu luki mu Luvandimu so lwaki ntambula eggwanga lyonna successful abantu baffe baali babatiisa era ne mukalwa akasinga akawedde tebalonda nga batya ne katulina okuvaayo tubazeemu amaanyi olunaku bwe lukya genda olonde olumala okulonda dda awaka kawungeezi ddayo olabe bwetukoze eki performance okitegeera ndowooza I think they are very happy now. Yes. Very, very happy now. Linda ko mukutereko wano nga alwogero jakutya. Kakati. Very interesting. Bwendaba bana bagamba nti Abanyarwanda muti. You are joking. You're joking. Oba babalemu okuzzaayo nga bakyali ku boode egatuna. Muna abajje Soroti mu bajje Tolo mu bajje Kabale mu bajje Arua mu bajje Karamojja. It beats my understanding. Tewali kitundu. Wetutayina abantu bogera lumirwalo waliwo omusajja atugambye yazaalibwa Serere 1956 Serere 1956 Serere tayina kintu kyakka kyamanyi akujjako ekyo kati omuzeewa tuli bannayuganda ng'omuntu omulala yenna so ekitutwala mu bantu bano okubabuulira nti ekisooka ensonga ebadde esinga batawanye ya national ID ne passport yaggwa mwepakasize ekyanewunyisiza ekirala tewali yanziziza bbali tezandeese nazifunye neziddayo sizikola kizirina ffe twagala kujjawo kino ekintu ky'abaana abakulembeze kyolina okuwa abantu transport abaleeta n'abakola ki beekolerera buli mulimo gwonna bagukola okitegeera ndowooza kati kyekyo kigenda maaso so ntambula Friday nalina Kasongola tutambula kyesimanyi na kumanya abantu basaze mutya message mu preaching abantu mugisaza are they appreciating it yekisinga obukulu yeri yenso obadde otuuse wane mirembe nakyogeddeko kamoli nakyogeddde wende eyo ye gain esooka the ability nti tuli ku radio wane tuwoge ntudda waka nosula mu nsaasi zo nga bukya nodda waka nosula wewa pastor Bujingo nga musaba kungu nze ntambula Uganda naye tewali ggwanga liri stable nga Uganda yiganga eyo giraba mpozi nga sena kwa abakulembeze beyiganga mbasaba bobo ova yiganga ng'ojja Kampala obango oyingira yiganga waliwo kitane ekyo bane mukisiigeko kalangi tano moloka zonna mwe ziyita mukiteekeko zi reflectors bwoba moloka yo teyaka bulungi taala kiro yinza kitomera abeyiganga bakimanyi bwoba ova Kampala ng'oyingira Kampala bwoba ova yiganga ng'ofuluma yiganga ojja Jinja kitano kiri so that you can't even see bakisiige kiberenga ki okay nalima yuge D I think on Tuesday same thing so nze cluster ziri biri eyange ya PLU ne yabavandi yes ze nkugambe giri emigga waliyo omugga gwa bayita PLU guyiwa ku Yoweri Museveni waliyo omugga gwa bayita abavandimwe guyiwa ku Yoweri Museveni okitegedde kati waliwo cluster eziweranga bitano
zonna nga ziyiwa ku Yoweri Museveni. Zonna ziyiwa kuli bwezi. Yes, nze siri mu cluster ye NRM kubanga sina portfolio ina mu NRM. Ndi mu cluster ya PLU n'abavandimu. Era bonsanga ku invent ya PLU mbeera nyambadde PLU. Bonsanga ku invent ya abavandimu mbeera nyambadde abavandimu. Zezo clusters aina nyingi nnyo. Waliwo ez'abasuubuzi, waliwo basingle mothers, waliwo abakola mu factories mpitirivu. Okay. Okitegera ndowooza. Nga bw'olaba omubiri gwe tuyina guno guyina emisuwa mingi nenga gyonna gitaapinga kuki ku mutima. You get it? Bwekyo bwe kiri. Naye nga yakalwa nakawangula gwe Mutembeeta. Yakamaze edda. Nsuspecting Museveni agenda kuwangula nga mu 68%. 68? Yes, suspecting. Tasobola kuwangulira mu kyenda ekye Tanzania. Tekiriyo. Echa Samia Suluhu Hassan. Ate lwakuba musobola kubyogera kuno ne tulina meeting ne mukama waffe ncha. Nja bimugamba ebyetaaga okukola mangu. Sola byogera ku mpewo kuno manyo ina level gyotuukako nga buli kimu tokikola. Buli kimu ky'omanyi tokyogera. Yes, nja kimugambe nti ebyetaagisa okukola ku speed. Nenga kalumwa Museveni yakamaze. Yakamaze. Ate olwo bano abalala omusanvu bali mu Lwokaano. Anti ku mbaga kubeerako omugole maid ne best man n'abawerekera. Omugole maid best man n'abawerekera. Kati omugole ye Mwami Museveni abasigadde bawerekera bwerekezi. Negwe nimbye bawerekera bwerekezi. Ne Mwami Kyagulanyi. Sure, Mwami Gashumba. Checheka. Munyanda checheka kitegeza sirika. Don't spoil my show. Kungu wetubanga tuogera ku presidency. We are discussing serious matters. Situli mu spa titukubalwali. Dino gwanga ono musajja yaguddewo factory Torore. President yabadde ne Ruto. Yagambye bw'otaapinga ku bwongo bwa Museveni alinga nga alina 30 years. Kungu some of us abalina omukisa nga sigumuse 2 nga wali obaddeko ne President Museveni. Kungu kino nkikugamba tewali muntu mu Uganda muno ne alina 30% ku ntegera Yoweri oyo. Tewali mu Uganda muno. Yes. Muntu yenna. Yes. Aweze bitundu 3 ku buli 10. Ovanga ku muntu ali all around. 30%. Nobody reaches even 30%. I've interfaced with them. Waliwo minister gobeera naye n'ogamba ono yafuuka atya minister. No sikana MP. Okimanyi nti 80% ku MP tebasaana kubeera personal assistants bange. Nga tisobola kubeera muyambi wange. 80% ku babaka abo. Bwe mba noonya PA wange 80% tebaqualifyinga. I'm telling you this kubanga mbeera nabo. Of the 529 MPs, yes. 80% don't even qualify to be your personal assistant. Yes. Babaka bameka bali ku level yani Mwanda. Semuju. Otuuka ku mukolo mubaka naganze mubaka w'ekitundu. No gamba is he a community kindergarten cleaner? Nenga mubaka. Gambaka wa parliament. Ogude n'okugwe. Singa tubadde ku TV ne bakulaba. Kubanga Gashumba gw'oleeta wano you are having a talk show with a global citizen. Yes, 80%. I cannot hire them as my PAs. I can't. Of these MPs. Sisobola. Banda zo mubaka w'ekimanya. Honorable Abedi Bwanika. No, ayagala okujjayo Abedi Bwanika Katanfe. Ayagala okujjayo Abedi Bwanika Katanfe. Kye yakoze kyebadde ki? Byayogera. Nga n'omwana wange avuga tukutuku ku faamu amusinga okutegeera. Kungusaba kibunga tonnaba kufa ofunemu essaawa emu ne Museveni. Tewali kintu ky'oleeta. Ono omusajja omuyindi ekyogedde. Kankano yeno kanoonya. Nti Museveni alinga nga ali 30 years obwongo. Kungu teweewuunya omuntu eyafuna idea. Tyasobola okuggyako Amini. Ne bakuba emmundu ne boyito gyo. Era tambitanso okuvaayo ne babajereegerera. N'abeera Minister of Regional Corporation, n'abeera Minister of Defense, n'abeera Vice Chairperson of Military Commission. Akaluko ka DP ne bakabba ina alumba ensiko. N'obeera mu nsiko emyaka 5
n'abasajja abefujjo nga batumukunde batinyemfuza botafire okitegeera abasajja abalwanyi nga balwejema basale for 5 years no wamba obuyinza n'okwata obuyinza for 40 years. You think it's easy? Omuntu yenna ya underestimating President Museveni either ali naive ali stupid oba tamanyi kyayogerako okitegeera abatakimanyi nze akugamba sigumusa 2 0 nasooka omusinkana yampa essaawa 4 n'ekitundu ng'oyogera netwogera netunyumya biseera ebyo nabenda yali akafa nebanda abantu nga bagaa nti Gashumba kuba nali ngambyeko a few friends nti President Museveni akoze eki ampise titonywa kyayiwe mbwajja kutta twanywa coffee kwolo mild coffee atumya bwentumya yongera natuuka erwakutula saawa emu navaayo 4 n'ekitundu ate nze bulamu bwange sinaba kulaba muntu alina sense of humility nga ye kyova olaba kinuma nnyo okuba nti bano ba PPS be bonna ba Amelia Kyambadde kati alina Gloria alina n'abalala baali tuwandiikidde who is Museveni bwazuuka kikyayagala kiki ekimunyiiza okitegeera Museveni ye muntu aba omunyiivu ennyo n'akusekera awiininza atya abalabe be bonna obbazza abantu ba Moses Ali bali wano family ya Moses Ali Moses Ali yali muyekera family yoyito Joko family yoboti yali wano buli muntu yenna ne Monday yakomyewo era weekend babadde tinyefuza yakoma mwena timanyi batinyefuza byali apanga akikola atyo okuba nti buli muntu yenna amukola aki Kyagulanyi n'empuga tebanakubena myaka ena kabwanangu they don't see eye to eye era Kyagulanyi n'asindika a special envoy Nambozi okuvoola mpuga ne Nabedi Bwanike Masaka special envoy special stupid envoy Mami Gashumba obadde ino muyindi gwe obadde oyogerako yayogedde ku Mwami Museveni olunaku olwajjo etororo I need to play this for katuwuliza katono. His Excellency the President Museveni, his knowledge is much younger than any 30 years old boy. When I have done the engineering, I discuss with him. I have many answers which I don't have. He has it. You Ugandans are blessed to have such Mzee with you who cares for each and every Ugandan population. He is not the leader of Uganda, he is the leader of Africa. Asante sana, Your Excellency. Your Excellency persistently encouraged me to put this project here. Yes, are you? Many of you abasinga tebakimanyi Museveni is highly respected. Highly respected. Highly respected. Around the globe. Yes. Highly respected. Kati omusajja adayogera oyo. Ali worth over $1 billion. Nagaga. Binyonkondo. Temugezangako kujerega abantu be muta interfacing nga nabo. Okiwulira? Nze nkugambye mu Uganda muno tewali muntu munene gusiikanangako. Nemwa Museveni ali exception. Waliwo bembeera nabo ne ngamba ayi Mukama obudde bwange nnyononye bwaki. Ngamu aga Katonda mugule sawa namba gy'omaze naye tewali kintu teeka we gy'ogenze naye mu bwongo. Toyina kyo mujjeeko. Nenga title zonna azine zigule kuba azina zonna. Nothing ali empty. Ngali? Empty. Omuntu ali empty aba yatuuka atya? Ensi yafa. Ensi yakola ki? Yaggwawo. Ensi bw'efa abantu abalina okubeera abalonzi ate be balondebwa. Abalonzi? Omulonzi n'alondebwa akulembere. Yes. Yali badde omulonzi. Well, Mwami Museveni yono gwe badde oyogerako. Twasirika. Kye twakola twasirika. Nibabadde bateekako abantu Professor Rule Kimanyani abantu abali bava Bulaaya bajja mu Mubiri. Fe abali mu sikola tulwana nibateeka ebbali netusirika. Kale naye amini kaavueyo. Nsonga z'abavandimwe. Gashumba azaalibwa Masaka, Lunyalwanda Lwabiraka. Tamanyi Lunyalwanda. Lwabiraka. Olira? Mbawulira. Naye si kika kya mmese. Oba njeru oba yabitange kwate mmese. Sorry, si kika kya kapa.
oba yabitango banjerwe kwate mmese bagashumba be Masaka olunyana lwa biraka lelelele be bajjewo okusosolebwa kw'abanyarwanda mu kimu Uganda kireletinga ne Museveni batekera ndoza so omuntu yenna underestimating president Yoweri Museveni abatamumanyi ovanga ku muntu awuliriza buli omu nasonyiwa n'abaali bagala omutuusaako obulabe aga mujje kati oli n'agamba kati wabempulira nti kanoonye kalonde kakuume bwe bakabba kabangi nze ngamba bwe nti kanoonye kalunde no nze ngamba bwe nti kanoonye owulira kalonde kakuume olumala okukakuuma genda waka wenywere walagiwo n'embizi webake kyoyogerako protestive vote eriya kyabaga batya kanoonye kalonde kakuume bwe bakabba kabangi bwe bakabba nywa walagiwo lyembiziyo webake kubanga bano abasajja bajja kuyoola ekyali Tanzania tisooka kubeerawo wano ekyokubiri tebakulimba gwa mpuliriza ku radio 4 radio 7 ne radio 8 nti waliyo omubaka alwanirira gwe omubaka yerwanirira ye ne famire ye gwe raba nakuyoola bawo oba mutabani we yagenda okubonabona mu komera Olivia aliwa Otai ali mu komera muchala wa babi aliwa muchala babi sorry babi aliwa obadde yagala ine mu komera aliwa kafumba toke kungu oli musiramu nyinzo kuwa amagezi ku busiramu nze banombera nabo tewali mubaka yagenze mu kalulu nti aze kulwanirira nakuyo banoonya mirimo kyovola tikibangawo mu historia ya Uganda super abnormal numbers ez'abantu abagala obubaka bangi baba eyasulanga waliwo gwe manyi yasulanga mu ntebe za sister we ekawempe wano ng'asula mu ntebe nga kapa kati mubaka yakabeera mu parliament ndoze bisanja 3 ayina petrol stations ayina apartments nagaga fuge yafuna sente mu byobufuzi yeeyirawo omubiri mwete mwebuuza omuntu ateeka atya akawumbi mu campaigns abagenda kajja yatya n'ekirala nkiddamu mulonde abaana bammwe azaala ekibi akiwongerera bw'ozaala abasiru tosikisa wa neighbor omuntu ava atya gy'avudde mwezi gumu 2-3 mwe bannakitundu ne mumuwa akalulu ne bw'aba yogera ne Katonda mumuwa mutya akalulu temulina baana bammwe ekirala tolonda kala londa muntu londa ki tolonda kala londa muntu owulira londa muki muntu kubanga experience tugirabye mulonda abaana bammwe ekya temulonda ddiini waliwo gye nabadde mbono wa ddiini yaffe stupid tuweereza muntu Mecca oba Roma musindika muntu mu parliament si bya ddiini bwe tuba tusindika muntu Mecca tujja kuweereza kungu bwe tuba tusindika muntu Vatican gashumba waali kubanga mu katoliki kubera bya bukatoliki yes nebino bya bwongo na gwanga ono munaffe ddiini yaffe yemu Gasiya nkulakulana kijjalese mu kitundu for the last 20 years ekya temulondo omubaka asusiza ebisanja bibiri bimala kikyagenda okukola mu kisanja ekirala ekyamulema mu bisanja ebibiri buli asuse ebisanja bibiri tebamuzza gwe nobeera omubaka for 2 terms emyaka 10 naye nga ku kyalo tekuliiko wadde katapu k'amazzi wadde ka project kewaleetayo nti oba akasomero wakateekayo mu myaka 10 kikyagenda okuwa aze mumwongere emyaka emirala 5 yatereere and I can assure you ne bwe mugimuwa era 2031 ajja kujjayo ki empapula kino nkikugamba I have friends mu Nuupu kyagula nnyo tumanyiganye lw'okuba twafuna obutakwatagana byabufuzi mukwano gwo yes mwami Kyagulanyi mukwano gwo simanyi oba akyali nenga mwali nali mbaddeko mu maka ge yali ampise for breakfast nange waka yali abaddeyo owulira Kyagulanyi oyo what happened to your friendship Dr. Kiza Besigye my number 1 simanyi mirundi emeka gye noonya kyayiwe Dr. Kiza Besigye yajja okulambula taata wange nga mulwadde Dr. Kiza Besigye yazika kitange nandala mafaabi tumanyiganye bulungi ne namba yange ajja neye njiina je no muntu same thing Munyagwa he is a brother
era nze singa tewabaddeewo nti Yoweri Museveni mbadde nonda munyagwa adolonda munyagwa common man is ki common man's party buli omu kulya ebyofuzi kulya kulya tibakulimba obeera otya kyo wagidde gavumenti emyaka 4 nengo osula njala ebyofuzi kulya jagala kuzanyira honorable kulya ebyofuzi kola ki ababaka bagenda mu parliament kulya alidde ebisanja bibiri bimumala twagala nkulakulana jagala ku honorable Mpuga, but before I do that honorable mugana wange muna Democratic Party deputy president or vice president honorable Mbidde agambi kwali agoberera greetings to my brother or Mr. Gashumba muvandimwe angambi ali mufefeta kalubwe kula akanonye aginze kuchikirira beyo nze sina constituency wange muntu wa bulijjo tibabalimba mulekera okukyamukirira era olunaku lw'okulonda soko okwate peni mulaba penalty zino ze bakuba mu World Cup finals nga timu zile maganye buli muntu agenda okuba penalty basooka na kusaba sala soko okwate peni eno atona kuba kalulu osabe sala ogambe ono mutuufu bwoba oyagala emirembe mu ggwanga muno ye first gain londa Yoweri Kaguta Museveni ekirala ogwayogedde ku miti momwe n'abantu abali Kalungu n'enkya tugenda funa ye mwanyi endala enkya mukeere waka mulime mwanyi ekibiina kyo kinakubeera mwanyi obeeremu n'akasente ekiddamu abantu abali mu Kalungu bannange abankubidde nga muli Luweero waliwo abankubidde nga bali Kapucholwa Lakai charity begins at home atandikira uwo waka I was shocked kungu abantu batwale mwanyi kitegeeza abantu beetaaga obukulembeze obubasakira kati kambuze emwanyi ze nalese zange no kugenda wabanene mu government nembaga banange tusaba kuki I'm imagining singa mwali nga abantu 10 oba 2 abasaka bwe batiri ekitundu singa abantu batole mwanyi zenkanawa tuli mu kuzimba essomero linasomera balita St Francis Villa Maria Primary School nabawayo obusawo bwa cement 10 omukyala akulira akakiika akazimbi n'agamba nti buli muntu yalizadde omwana nga Gashumba nti buli ssomero lyali badde omwana nga Gashumba ne muza why ti abantu abasomera muno buli omu ne bwaleeta akasawo kamu essomero lizimbwa okitegeera by the way toyina kubeera na titles zino kukwanira ekitundu kyonna kyoli osobola tayebwa abo balaba Banita Mongo mikwano gyange but I've disagreed with them kibayita omuntu tudisagreeinga nenga ati waliwo fene ekikola kyekikugatta kyenda noonyeza Mpuuga ne Seggona n'otabafuna ne sibafuna ne mbagamba okay mwe muli mu Nuupu nze mpagira General MK but there is a foundation eyitibwa Buganda tukola ki etugatta good Kato jambo we bali kuoli Mika Kato good morning I am Mugerwa Yusuf from Buwana Jalia City we alive manyawo Jalia City ya mukwano gwange Nsibambi eriwa kulwe Masaka Nsibambi akyali mubaka mulungi ya Nsibambi Nsibambi Yusufu Jalia City hotel ki Jalia City it's a petrol station waliwo ne Kamini Resort onywawo ka coffee ne weyongera maaso abadde mulwadde ne yakomyewo tumwagaliza okusuka obulungi mukulu wange kasozi ekisooka mwemwe nanga temunaba kukkiriza mu Bobi Wine ze namunonyeza akalulu ku bubaka nali kulaleze 3 bonna bolaba babuukira ku Kyagulanyi ng'obukero buto bakamulaba nga tukyakola program ne basajja mivule Kyagulanyi yawulizanga show yaffe nampita ne mu studio yoye nga yimba luno luyimba situka tambula Kyagulanyi ku bubaka nzikiziganya ne ku kyaba president no tukomye nenga mwagaliza okubeera ku nsinga mulamu ne ku kya president no bukino okuba lindako okoma wano okoma woki uno musajja ali mu kutugoba ani atugoba ayagala kutuwa mawulire ge ani kagogwe kati kagogwe atugoba atya wano muliye ekigambo kino kanonye kalonde kakuumwe bebakabba genda oli embizi webakenywa walagi n'embizi webake okyali ku protest vote totwala engalabiyo muwe kalakasa abasajja bakambwe tudemu nga tuzze mzaada mukungwa kume